Oluguudo luno lwe luguudo oluva Emityana okudda e Mubende nga mu kaseera kano lwe lufuuse akattiro naddala mu bitundu omuli ebitoogo. Tukitegedde nti mu bbanga lya mwezi gumu gwokka abantu 3 be baakattibwa okusingira ddala mu bitoogo okuli eky'Empamujugu ne Busundo ng'era emirambo gyabwe gisangibwako enkwagulo ekyoleka nti bano baba battiddwa buttibwa. Kumpi buli wiiki 2 ne battirawo omuntu wamusanga wali. Tusanzemu nnyo abantu ab'enjawulo waliwo eyafiira wali ku lusozi ennaku ez'emmotoka zisogola naye nga taliiko wadde akagoye wadde akagato wadde ekiraga nti nno omuntu oyo emmotoka yamutomedde emmotoka mutomedde tosobola kutamusangako lugoye oba waakiri engatto. Embeera eno etadde abatuuze ku bunkenke nga beebuuza butya bwe basaanye okwekuumamu. Kale naffe abatambula tubatandise okutya kuba omuntu okumalawo obulamu bwa munne. Era obukumi bunaabeeranga butya mu kitundu kino kubanga abantu bafiira muno oba baleete oba babatugumbulira wano teri amanyi. Wabula bano tebalemye kwekukkola bavubuka abatakyagala kukola ne badda mu kulowooleza mu kubba n'okutta abantu kw'ossa n'okukozesa ebiragalalagala. Ssentebe w'ekitundu kino Ephraim Nsumba obuzibu abatadde ku poliisi etakyalawuna kitundu mu budde obw'ekiro nga bwe yateranga okukola. Twalinanga paatu yabeeranga wano eya Mityana ng'erawuna singa bagitukomezaawo kuba yabeeranga wano oluusi ekeeseza naawe ku kibizi nga weeri etambula n'eddako eno emyazi neyavawo tetukyagiraba. Tutuuka n'okukubira simu tubejje tebajja n'okuba ekasande wa DPC terabika. Tetumanyi paatu eyo singa bagituyamba neddawo. Poliisi etegeezezza ng'embeera eno nabo bwe bali mu kuginoonyerezaako wabula n'esaba abantu okugiroopera ng'abakozi b'ebikyamu mu budde. Tusaba abantu babeere beegendereza wadde poliisi ekyanoonyereza security etandikira kugwe omuntu ebyokutambula ekiro tugira tubikendeezaamu. Yamyuka omubaka pulezidenti Emityana Esther Mwanjuzi agamba nti buvunaanyizibwa bw'abantu bennyini okwekuuma n'okulekeraawo okutambula ne ssente. Otunze kalitunsi wo lwaki ogenda ng'olaga buli omu nti otunze kalitunsi olinawo ssente ate n'otambula mu budde obubi. Twekomeko ate n'amabanka gajja gwe olaba nti tosobole kutambula na ssente nnyingi ezo ziteeke ku mobile money oba ziteeke mu bbanka.